ayagala kusitula nyumba buzubu ki ngezezaako ekisooka kyatuukawo kale ngezezaako ekisooka omukazi ono muprotectinze nnyo ebintu bingi omuntu atalina mpisa ayisaamu omuntu w'amaaso nze bansuuziza mu kkomera oba ebintu bino ebyekisiru bintu ki byenyinza okugaanira bintu ki byenyinza okugaanira nentuuka okusibwa olwo n'omukazi atwale buli kintu kyayagala buli kimu mukazi ki gwe twogerako wano siyamwogera linnya naye agende wawe bamubuulirire toyinza yisa muntu bwotyo toyinza yisa mu maaso bantu bwotyo abantu bajja kwagala okumumanya gogobye amanya go gwani taata nze Jamiru Kivumbi omase naye ebbanga tubali tuli mu period nga tugenda mwaka wamukwatidde mu bwenzi ensonga ki ekutuusiza ku kino ngezezaako ekisooka nayagala mukyala wange ono naye amazima mutuse n'enkola okuyisibwamu amaaso kususse okuvumibwa kususse tosobola kukeera ku makya muŋŋanidde ebintu musimanya mufreteninga okumutusaako obulabe natuse bampambye buwami ne banjako essimu ne bazijjako nga sina nasobola na consultinga bakanso bange kujja kunyamba ekiro ekyo yaani eno ensi gye twetaaga okubaamu kati enyumba wali ne waaba ayagala ki buli kimu akitwala enyumba wali wagimuzimbira eno ennyumba alina akagimuzimbira era nagimukwaza mbale nagimukwasa lwaki olimba tanaba nakuwezaawo myezi 3 nga giyingidde nyumba mpya njiteeseteese njimuwadde abeeremu yine batenaba nakuggwanga ebisigati bigenda kuggwanga mwali nakubba atwale buli kyayagala ebintu bakola bikole naye ekintu ekyasinza okumalamu ejjoogo n'ebirala nesobola obigumira toyinza kummanyira nonsibisa kiki kyenakoze misango ki gwe nakoze kati bino byafuluma yabigula newe ngenda omuntu asobola okugyayo engoye z'abasajja eziri modrop nga sirika abadde agendera mu makaago genda modrop ogyeyo akaveera olabe azeegaane mulowooza okusirika betutegeera omukyala bulijjo akola nga senga abuulirira abantu gino gyemize gye bulijjo kireka bye bakola si bye babeera anyway simufolowinga nnyo era simanyi biki byakola naye wabanga alina byabuulira ndote ngaakola bino kyabuswavu gwe wamufuna oti namusiikane nga omuntu wasiikana abantu bonna netutegeregana nga mmanyi funye muntu munnange paka wantuusiza mu kkomera tebansibangako bambambiddewa ekyayampisa kugenda ku lanchi conversation nangi natwogera bulungi bulijjo yampisa kugenda ku lanchi olwatuuseewo ne bampamba webampamye ne banjeka esimu neba off ne bansuza mu kkomera nga sobola kutuukira looya wange mu kkomera eryawo ewakiso tebakuwambye buyambi yankubidde olwatuuse ne bankwata bakubidde esimu tebampiseeko nti jangu ku musango guno yagamba atya nyabo gwani ayogera unzenza muganda wa Sophie Tebi ono omusajja mubbi nnyo nga wookiwulira watayinza okudda bakuyisani amanya nze mama Nisha nze mama Nisha kyekyo muganda wa Sophie Tebi ono omusajja mubbi nnyo nga wookiwulira wati abadde aganira ebintu by'omuganda wange kumpi ye yabiwamba n'obiwamba mubbi nnyo nga wookiwulira lindako leka njogere okitegeera ebintu ebimusitula mulina lisiti yabyo ekakasa nti oli yaligula mama Teddy ate ayogerako ki nze kaleka mwogerere bafumbo kuva ddi ani amumanya ani yamwanjula zino lwaki temwasoose ziteesako ng'abafumbo ng'abaagala nabeera bedda gana okuzitwala ku poliisi ne mawulire ekisooka tutudde mu famire yange nengejinga famire ya Sophie netongerezeganya ng'abantu tereze bino ebintu ekyamaze amaanyi nze kukeera kunteka mu kkomera bingi nnyo byansirikidde bisinza kwogera ku mukazi oyo bingi naye akeera atya okunteeka mu kkomera musango ki gwe nnyinza okuba nga ndaje ogwesibisa musango ki oyijjawo obuyinza obusibisa omuntu olw'ebintu ebintu bino nga mbira ebifulumye bigula ennyumba eno sati ze batwala ziri abasajja zeziri zezo sati zogambye mweziri modrop mwagitwala niwe ayagala twala bino byonna ebintu babikola bukozi tukola bikole
oba okwagala omukyala akusinga ku myaka gyekiviiriddeko bino tewafuna saizi yo. Mbadde simanyi nti asingawo ku myaka. Mbadde simanyi nti asingawo ku myaka. Eno embeera ekuyigiriza ati Okwetegereza abantu era abali eyo bategeeza ebintu bino. Wetegereza omuntu nga nagenda wala. Sooka omumanye. Abantu bambala ekintu kungulu nga munda mulala. Munnange ono yankweka ekyokungulu nga munda mulala. Kungulu mulala munda mulala. Emize mingi nnyo nnyo. Nze musajja muganda. Ebintu bingi nnyo ebimuliko bisinga kwogera. Addeyo waabwe bamubuulirire yeeteze n'okwetereza. Ko tali yekka. oba mumulirira neyeetereza asobola okudda. Basobola era nange simwetaaga. Omugambi agendeke wasenga. Agende wasenga bamubuuliriremuko. Ensonga zibulamu. Ensonga zibulamu.